Butelevu tukomye uli kuchenda munana akatonyeze musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikwano gyaffe abalungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Diana era nga njagala kugamba nti naawe omwoyo wa Mukama yonna gy'oli oba sinsonga obulamu bubadde butya tonasobola okutereza essaawa yonna. Musumba Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship ayita abantu bonna ab'eggayaza manyanga n'alya kawoto kimwanyi kalaga nakasajja kalajja kasanga tikabanyolo majiji n'ebitundu biriranyeewo mwenna mu lukuŋŋaano lw'enjiri ey'okusumulula okuva ennaku z'omwezi nga 19 mpaka nga 23 omwezi gwa Novemba 2019 era eggayaza manyangwa former Wakula Enome Grounds crusade wegenda okubeera kuva essaawa zijja kubeera nga 9 ez'olweggulo mpaka ssaawa 2 ez'ekiro. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe tulina mukyala Diana mu studio gwe tulinayo. Mukyala Diana olugendo lw'obufumbo ntudde nteredde lwerure tulimu kati. Yes, tuyingidde obufumbo awo. So mwami wange nave Miami nengenda nentandika okubeera naye Texas. Bwe nagenda saafuna nnyo bizibu biri awo lwakuba yali muvubuka kale in his late 20s nga talowoozangako ku kyakuwasa. So bwe yanfuna ne twagalana era nga ye tekimuliimu. So ne mugamba ebintu byange byonna naye awo ne ntandika era okusaba. Ekirungi Texas yali abeera Houston nasangayo amakanisa amangi. So aga Pentecostal ne ntandika okusaba kati awo kwekudde engulu okutandika okusaba. Kati ate bwe nabeerayo nga ndaba kugamba engeri gye yali omuzungu famire ye bonna nga bazungu nga siinaamu muntu yenna wa black ali awo oba munna Uganda gwe nsobola kurelatinga naye bwe nagendanga mu church nga ndaba ati baba church people bali more welcoming than bakwano be bembeeramu. So ne njagala nnyo church kakati awo kwekudda ate n'enzira engulu. Church ya Pentecost. Yes, church ya Pentecost. Naye yali mu Pentecost. He was Baptist. Kubanga basinga. Yes, he is Baptist naye nga era ye omugamba tugende wano tagaana. Ne bomugamba tugende mu overnight tagaana. Okusaba tagaana naye era church zawe Pastor Tom nga bwagamba nti ogenda mu church ng'obuulira ngeno bakutte kugamba bibi byabeera. Mugenda okusaba ate ngena akutta omukono era omusajja beera kutte no musinza ngeno omukono agutadde kugwa bebabeeramu ebyo. So at first I was very distracted nga sobola concentrating ngamba church ya kika kino naye nengenda nga njinga nti that's just their culture nti omukyalo omukulu ayinza okujja mu church n'omwami we nga yambadde short. Kati nengenda n'ekiga nali nnyo ninamu kali ka judgment nti omuntu alina kuba bw'ati. So nemba ekintu ekyo ekyokubeera mu kanisa yaabwe kya making nnyo okumisinga church zeeni waffe. So Katonda akugolokosa still. Awo natandikira okudda engulu. Nentandika nnyo okwagala Mukama, nentandika ate olubuto olwasooka ne lugaana, ne tusooka tubeera wamu. Olubuto ne lugaana. Kati ndowooza ekyo kye kyangumye nnyo mu church. Nengenda neesaba nengamba Mukama omanyi ngenda kitereeza. Era Katonda waje akumanyi. Nzizeeyo okunoonya ekyange. Kyamagero. Kyamwana. Naye ate waayita na mwezi. Nasaba nensaba nenkabira Mukama. Olwali omaze ebbanga ki ng'olina omwami? Ndowooza gyali gigenda kuwera myaka 2 awo. Nga tonnafuna lubuto. Yes. Nga woowulira awo wo ekintu kiri tekirina ngeri gye kyakomawo ono ye nga every day. Nga muvuma n'akaaba nga bannange muvuma nga mba n'obusungu kintu kintandikira kantu katono n'ennyomba nemulangira obwavu nemulangira obusiru nemulangira nga bwe nayagala ku bagagga nemulangira byonna kwegamba. Ye yali envuma yeeyo. Yeeyo. Wali oyagaddeko ng'obalangira omugozembu. Wali onyuma okuba empi. Era saamufunako we yankuba empi Mukama yali yanjagala. So ne mulangira byonna naye ekiruyi ekyo nga bwe kijja ate nga bwe mmalo. Omuntu waba ayomba abanga ayambaliddwa ekintu. Bwe kigenda okakkana nodda muko obuntu n'ogamba omuntu gwenjagala kati ndoozo n'omuvubuka namwagala nnyo bambi nga bwe ate nga mpisa bulungi nnyo nga tamanyi kuyomba tamanyi kuswaza nze mbadde naye emyaka
tugenda mu 11 tanvumangako stupid tansoozangako n'omulundi n'ogumu naye nga Mukama yajjeeyo n'akulaga byemuvumye mu nsi muno byemuvumye biyitirivu tanvumangako tansoozangako tagezangako kunkuba luli mu kiruyi kyo mu kiruyi kyange omwami ono namuvumanga nenkwata engoye ze nezikwata ndino mu nnyumba ye nenkwata engoye ze nezisa mu kalina nezikasuka eri wansi nemugamba genda nviira olwo nno ndi lubuto ekiruyi ngamba n'ekiruyi nga kingi nnyo ate ono omwami bwe nabeeranga embuto engeri gye nalwalanga ennyo bambi ye yali yagamba tabeerangako na muntu wa lubuto era tamulabangako so nga nze kale nti tabeerangako naye mu nnyumba kale abalaba naye nga tabeera nabo mu nnyumba nze mba n'olubuto nyiiga nnyo engeri gye ndwala ennyo nyiiga nga nnyomba ate nze mwana wemba nnomo nga ndi nnomo omwami simwagala nnyo kubeera naye ng'abafumbo bwe mba n'olubuto kimatplyinga banjagala mbeere naye everyday every time mu mbeera z'abafumbo waneeno bw'oba tolina oba ngambe nnomo oba on the down low bwe nfuna mba ngenda wala kati ye alina okulya akawunga akawera kati jjukira wamuvumyevumye edda ate omwetaagirawo weebale kati ate ye ng'atya omwana ono olubuto olutandika okusamba adduka misinde kogwe kati awo omunywegera bunywegezi tujja kulwana tujja kuyomba lunaku lulamba tuli ku ekyo byetubeeramu so ng'ekiruyi eyo kinaye nga bwenzira engulu nga kinnuma nnyo okulaba nti omuntu ampisa obulungi ennyo bw'ati anjagala ennyo omwami wange bw'aba alina $100 n'omusaba 10 era azikuwa zonna nga bw'aziyina so natandika okubeera mu mbeera eyo naye bwe nadda engulu nentandika naye ate ekintu ekiro ekyakyongerako after having my first born nayingira amagye ga US nenyingira US Army kati jjukira ekiruyi nkigatseeko ekyekika kati ate nyingidde amagye so obusungu ne buttuka omwami wange n'afuuka victim of violence okiraba. Remember bagamba the abused become abusers in future. Omuntu aba victim there is a very high chance nti ajja kuba abusinga ajja kifuuka talina wakiddukira kyova olaba counseling eno ebeera nnungi nnyo ebitongole biki naye eno Africa tetukola nnyo bintu ebyo mitima gyaguma kati ntandise okuyisa omwami wange nga tata wange bwe yayisa maama wange bwe muvuma nga manyise bona okuba ati mfunye atakuba mfunye atavuma kati olonze nga manyina okugalula oluyi omuyisemu obange tandaganga ku mucha nti oba ayenze nti oba ki nti oba akoze eki kale okujjako nti nga bwanywamu acamuka nnyo kwati abantu beeyebweru bomwenge tebagulaba nti ogenda mu bbaala n'onywa ye agula n'atula wakanagamba kandabe kageemu kange nga nnywayo obucupa bwange bo it's their culture kibali mu musaayi kibali muri bakiraba nti I have eaten pasta I have to take a glass of red wine kibali mu musaayi okunywa sinti kunywa kutamiira kusuula biki no ate fene ewaffe okunywa kichwala bulala beewaabwe bakyagala nnyo nti family reunion tunywemu barbecue tusobola kukola barbecue nga tutaddeeko kacupa ka bia bo bwe bakibalimu n'omulokole yes era bakwano baffe bangi nga bali mu Katonda naye era nga banywa abajamani basumuludde wano tubadde tubafuna waneeno tebakyakola pati ne banywamu tebakya Katonda alina ekisa tugenda maaso kati bonga okunywa kizibu naye nga kyekyoka kyonna kikinali mulabyeko kyekyokunywa naye nga alina emirembe abeerawo neyekolera ebibye mukyala wa mwagala era naye mu mbeera eyo tuwafunako wadde ebirooto byonna ebiraga obusungu tulina birooto byonna biwafunako kati ebirooto bino bijja ntandise wa Pastor Tom kati bwe ntuuka mu magye amagye ne gampa position nga nina okomandinga abaana b'enkomandinga olina okuba omukambwe
kubajjukira amagye gabayigiriza okutta kwonna bino bimula mu firimu oyo Katemba amagye ga America they are very batuyigiriza buli kimu so you batuyita trained weapon so they have trained you you're a killing walking weapon you have to have the highest discipline in that your weapon togikozesa elsewhere okitegeera so kati obwo obusungu neyo strictness bwenzije waka nengamba nti ekikopo kibeera wano bwe kirina okubeera bwensanga wakikutteko tuyina ebizibu awo bwenzije waka nengamba tugenda kuzuka sawa 10 kitegeeza tetugenda kuzuka 10 tugenda kuzuka 9 n'eddakiika 45 in that by 10 fena tuli fully awake kati amajolo gayingira mu ngoli wano mwami ngomaze kufumbirwa yes nganzadde n'omwana ngasooka naye oyingira mu magye ga America nyingira magye ga America olondese ne kibebi kyange kigalo kyange nkireese so onyingira magye ga America kati wakyagala ekintu kino ekyokubeera munnamagye kiyate ekyo kyayi nalaba nga it's the only clean job I'm going to get benefit from at that time kuba okufuna empapula ne bwoba olina degree era gwebuuka so obuuka wane ennyonyi tewakyali kabira tewakyali nagundi tewakyali gundi ofuuse black african oli african ati kasitoyogera ne bawulira accent eri mentality yaabwe already bakutwala ne bwoba olina degree tosobola genda ne bakuwa mulimu gwa degree kati nze degree yange nagenda nayo mirimu gya hoteli biki nga baagala kunteeka eno wansi mu cleaning okitegeera naye ate nga mu magye bo ba respecting a degree yange ne bampa position ennungi yes. That was another expectation. Yes. So bwe nakiraba bwe ntyo ne ngamba kankola ekyo so bwe nava mu magye amagye nga ndeeta ebyamagye aye nembireeta mu maka ne kati kino ekintu ky'obuuziza eky'ebirooto nze kati bwenziro engulu nendaba nga omwami wange obufumbo bugenda kati awo emyaka gitambudde obufumbo bugenda nga ndaba tuyingidde emyaka 5 omwami yatandise okudda emabega ndaba buli lwe tuyomba agamba naye omanyi twawukane neŋŋamba bintu bino ebyokwawukana ono kuba ono ye mbadde mwagala neŋŋamba kati awo nina okwezuula kati awo nze Mutundwe era buli mbadde nzije Uganda nge Mutundwe nzija naye nze mu kujja nze sirabanga ku Pastor Tom era mbadde simulabangako n'ebiseera ebyo byonna okuva 2006 sirabanga ku Pastor Tom nti wuuyo no never naye Mutundwe eno nkomawo nzira buli lwenzije Uganda nzijeyo over 90 bwentyo neŋŋamba ebyo byonna nga byayitamu ne bebi wange bamuwadde empapula ebyempapula sente byonna nga Mukama amaze obbisumulula byonna naye nga amako galaba go yes ate buli lwenva mu kiri ne kinnuma nnyo okulaba nga omuntu wange muyisizza bubi so neŋŋamba nina okwezuula kati awo omuganda wange wangambira nti omanyi nti Mutundwe bakola kuba yalina bye yayitamu ba yali agoba visa sijjukira nangamba ne mugamba naye omanyi gende Mutundwe bayigiriza bulungi ojja kuyiga bingi kati bwe yajja nangamba naye omanyi nti nno bakola radio ne mugamba nno nali sikiwuliranga nako netandika okubeera ku radio bwe nawulira eddoboozi erya Pastor Tom nalinga atuuse akuse nawulira enjiri ya mulundi gumu neŋŋamba wano sivaawo netandika okusaba 2016 awo enkwatira ddala nenyweza enjiri netandika okuwulira enjiri nga siva ka radio sivaako naye omanyi Mukama alina engeri gy'atwawula kati era akwawula nalaba nti time yeetuuse bwe natandika Pastor Tom nenteeka mu retirement packet ku magye nembasaba retirement awo nali ndwaddemu kati osobola okukolesa position eyo okusaba retirement naye awo magye nali nga badde emyaka 8 nensaba retirement 7 nensaba retirement nga ndabira ddala sigenda kusobola mulimu guli nga nkola ne kino nga bicontradictinga so nateeka mu retirement yange nga nsaba mpulira kati awo natandika okusaba nsaba ne Pastor Vincent ekiro mpuliza Pastor Tom emisana nentandika okuloota kwe nalootanga ngo kituufu ekyo nga sitambula nange ziraba engo zebalyamu ekibumba nga sitambula nange nendoota kati nno neziva mu kirooto kati nga nziraba
ngamba nzibiridde bwenti nga bw'osoosa okuyimusa eriiso bw'oti nga wakazuuku kaŋŋanjiraba eri ŋŋandeekaana nga ŋŋamba kiki nga mugamba engo nga ŋŋamba eriwa nga tuli mu kisenge olwo ekintu kyo ne kiyinzijako paka lumu engeyo bwe yaŋŋamba naye ku lwaki otweralikira ffe tetulina kye tugenda kukukola mu kirooto nga ndoota engo bwensaba engo nga zinfuukidde engo kati nentandika n'okulaba layoni nga paaka ya layoni endi maaso ng'ezo engo zintambulira ku bbali kuti eva nendoota engo ezo nentandika okuloota nga nkuba engo ezo kwegamba nenzija nga nwanagana n'engo ezo nga nga ntandise n'okutya okusaba nga buli lwensaba nina okuzibula eriiso seeba kati nga tikyali mu kirooto nga eriiso lino lyosooka okuzibula bwoti nga wakazuuku kaŋŋanjiraba eryawo ebirooto wali tonnaba bitegeera nti engo kyetegeeza kati nno taata yali yagamba nti ewaffe waliyo omuganda kazini abakazini we yazaala abalongo naye yazaaliramu engo era ng'agamba bwe mugenda ku gundi temugenda wala waliyo engo eyo nti ng'ebeerayo nti era nga bagisalira ebyokulya ye nga bw'atyo bw'agamba kati nze nalowooza nti engo eyo bajayogerako yennumbye ey'ekika simanyi ekyo saakigoberera nnyo kukimubuuzaako naye nze bwe nagenda mbuuza mwoyo nategeera nti eyengo kyekiruyi ekyo kuba nasabiranga nnyo Mukama atwale ekiruyi ekyo atwale ekiruyi ekyo atwale ekiruyi obuzaaliranwa n'obwekiruyi bulabikira mu ngo yes ate nze ekyo nali sikimanyi kaakati awo we natandikira okumanya nti deliverance etandise nga ntandise okulwana n'engo ezo nga nzikuba nenzeegaana nembaga nze si bakika kyammwe nze ndi wakika kya Yesu nentandika okulwanira ddala n'engo ezo nentandikira ddala kati awo bwe natandika okulwana nazo buli zatandikira okujjira ddala mu buliwo nga njiraba ng'eri awo mu kisenge nga nzibiriza eriiso okwebaka nga nzibulawo enti ng'etudde awo nkwolesebwa olwo kwekwolesebwa ndooza kweko yes awo natandika okuzirabira nengenda nga nzikubanga ku luno olwoto okwata akaana ke ng'okayuza bwoti ku luno olwoto okubyerayo n'ogimaze kwegamba bwe nentandika okuloota ekirooto ekyo nga ngenda nkuba engo ezo naye era mbadde sikyaziroota zagenda kwegamba ndooza waliwo deliverance ebeerawo nekigenda nga tekikyajja naye last year bwe najja nabuuza sister wange namugamba wawuliryako sitoola eno eyengo ngenge neesibyeko kati nno bwe naagamba dadde agenda gamba nti kati eyagala mmere tugende tugisalire byagenda ye okuŋŋamba sister wange nanganze sikiwulirangako neŋŋamba okay tukireke nze nemmanya kati ekyo kyekiri so otandika kikubaawo obusungu ogenda kwegendereza tempa y'engeri gyekkamu mpolampola tempa yange yakka naye ate omulabe n'akola backfire kati omwami ataayombanga kati nga buli lwensaba ng'ataama eyo teba backfire eyo eba testi kasitona agamba katonda nti Mukama nsumulula mu kino you expect what we call a test ofunayo ekikongolire ekikukuuta olabira ddala nti temukyali kaŋŋoola mikwano gyaffe abalungi tugenda kuba nga tukoma mu dakiika zaffe entono nnyo ndowooza wootudde buli omu olina nayo Mukama life wogenda okutuuka weezuulire naye nze ngamba keeka n'akaseera obuteeyongerayo kumala kadde kano ke kaseera mukwano katukoma mu dakiika ntono nnyo tovaawo Butelive tukomyeole ku 98.7 era nga tuli mu programu ya fene nganzi muwanguzi yetawanika mikwana abalungi mu programu eno tuyiga tubikulirwa tuzibuka amaaso ate naffe ne tusobola okuyiga engeri gye tugenda okwerwanirira mu bulamu bwaffe naffe tusobola okutuuka ku buwanguzi bwaffe njagala kugamba nti bw'obozze mutundwe funa ekyokulya wano ku Poco Planet Restaurant balina akooke akasiike lunch breakfast ate nga byonna bya boiled ddala
ate gwe alina emikolo egy'enjawulo, graduation, weddings, mikolo gya kwanjula byonna mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Naawe basobola okukolera kati ku miwendo emisaamusaamu. Naawe alina bupate obutonotono bakuwa ekifo awo ekyenjawulo. Ateekako bridal shower, birthday party, baby meetings ez'enjawulo. Naawe bakuwa ku namba za simu kw'osobola okubasanga ku 0757253997. Bakubirako mukwano ne order gy'okoze kati bajja kubanga bagikutuusaako wonna w'obeera oli, osobola okwefunira ku kyokulya ekyo. Tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe, munzikirize Diana tumuweeyo eddakiika zino 20 gokka. Dakiika 10 ezijja amasimu gajja kubanga twetaaga okuwulira Diana engeno bwagiwangula, obulamu butukyuka butya. Mukyala Diana wanje kankweyo eddakiika zino, dakiika tuzibeera nziba z'amasimu naye tuwa obuwanguzi. Amiina. Kaakati engeeyo bwegenze natandise okuyaayaana okufuna kye bayita peace of mind. Nakomawo ne Uganda nenkola ekitongole ky'abakyala ekya domestic violence nga njagala kubeera nga I give back to the community gye nakuliramu, nanyamba abakyala abayita mu mbeera eyo tandika obbasomesa. Mukyala Diana nga tonnaba kutuukaawo wano mu butandika okulwana n'ekintu kino. Amaka go toyagala gafe, olabye obulamu gye bubadde buva. Mukama atandise okulaga nti kintu ngo kintu si kintu kya bulijjo. Olina okutandika okulwana olutalo. Tukomye wali ng'otugamba ndiise test kirina okudda ew'omwami bakucekinge. Nze nali awo mmanyi nti eyo backfire, simanyi gw'ogambye eri test. So kubanga buli lwengamba nti nsabye Mukama kati nensiiba nno kati nsiibira sikyalinda na bino kisiibo nze nkenga namanya nti olunaku lwange kuva Monday paka Wednesday lwakusiiba. Nensaba kuba oluusi ng'ekiraawo bintawaanyaamuko ebyokuzuukuka nensaba engeri obudde bwaffe gye bubeera different. Kakati jjukira navaayo US ne ba stationing nga ndi Germany. So nga bibeera bityo kati omulimu gwange nali nafuna nga ntambula nnyo sibera mu base emu nga nina okutambula nengenda Romania, nengenda Poland, nengenda waso nentandika okusaba neeyigiriza nze nnyini nga nina okweyigiriza okusaba according to my own time. So naye nga bwendaba buli lwenkwata bwenti essaala nensaba neŋŋamba nti ekyo ekisibo kiwedde nkikubye wali. Omuntu atayomba, omuntu atavuma, omuntu atakola ki? Ng'omusanga anyiize, omusanga azimbye, omusanga yeerondalonda, nze ate nga ntandika kuyaayaana nnyo emirembe. Kati ekyo kyanzibuwalidde nnyo ne ŋŋamba nti oba Mukama ate emizibu bwe giva wano ate gigenze kulumba ye, ate kati nentandika okkuba eri. Naye ate ekyo nakyo kiggwawo kubanga kimala ne kiggwawo tewali bitaggwawo na kusaba n'okusiiba. So nentandika okubanga naye mmusabira ate focus nenjijja ku nze. Nentandika okuddawo nti nsiiba. Nensiibira omwami wange. Ate naye namwenenyeza ne mugamba omanyi nakulira mu famire bweti. Ne mubuulira amazima ne muganda nakulira mu famire bweti. So mbadde nsaba munnange onsonyiwe ebyaliwo sinti sikwagala. Naye baba bwe twagendanga kuba twagendanga mu marriage counseling sisobola kwogerera buli omu naye nze njogera ekifa mu famire yange nze n'omwami wange tugendako mu counseling ne bagamba nti nno omuntu aba n'ekimukolera nga ye. And couples fight, but you need to learn how to fight. Baba yigiriza how to fight. Argument, si to fight ebikonde. Argument, nti omwami wange wagamba kino, muddamu ntya. Belittling, kugamba omuntu nti oba, oli wansi nnyo ku nze. Kuba kati nze ntuuse ekiseera mu magye wano nga nkola ssente empitirivu. Ng'ate ye ne muyisaako we namusanga nga nzikwatira ddala nnyingi nnyo. Ye yakuggirangayo konna n'akakuwa ne mukagabana. Naye ate nze nga naawe bw'okajjayo naawe konna okamuteera ku mmeeza. Ate nze bwe nasasudde amasannyalaze nga bwe naakuvuma njagga kulangira. Kitegeera. Okitegedde. Naye nga bwe naakuvuma njagga kulangira amasannyalaze. Kwegamba
ebintu bino binakuuliza enjiri ya Pastor Tom. Omwami bw'akomawo kola bwoti, omwami bw'akomawo kola bwoti. Nno waliwo mbeera eyo oluusi nga neesuza nga masha Pastor Tom naye atuleke. Era nagamba kendi mulaba tujja byogeramu ebimu atunyigiriza ffe abakyala oluusi baapuliranga atunyigiriza. Naye mwana wattu ebintu ebyo sinti asupportinga basajja naye ekitonde omukazi n'omusajja kiri different. So nze nalabira ddala nga nina okukakkana yadde ssente ziyiseewo okukuza omwami, ebizimbe tubisitudde, ennyonyi nzirinnye, tewali nsi sinti Paris, sinti Amsterdam, sinti wawe sigenze, sinti Greece, sinti Spain. Bwe ngamba nti leero tugenda Spain nga mugamba get an off this weekend we're going to Spain, kibeerawo ne tusula bwe twagala ne tulya kye twagala. Ne bwe nnyumba omulangira juzi nakutwala wano. Jukira we yansanga ne suitcase emu n'akabaaga kamu nampa buli kike nga n'omwana gw'ataazaala nga mpa $3 nenziwerezeeka kuba ze yayinanga oba 10 oba 2 nga tamulabanga nako. Naye ate kati nze nfunye kiri ekiruyi kyange n'empisa embi. Nze kati mbadde nkiyita nampisa mbi tekikyalina kiruyi, kibadde kifuuseemu empisa embi kuba okikola n'okikola then it becomes part of you. Kifuuka oba n'obukopi obulise bukopi naye ate kizingako ebintu bingi nnyo. Naye ate nze ataakulanga ndaba nti bakole bati era naffe babitulangiranga. Sukaali wange mumunywa mukola bwe biti ng'oyinza okulooza si yatuzaala okumunywera sukaali we. So kiri nakijjeeri n'enzijanga nkitambuza naye enjiri eno egeeze enzikakkanya enjiri ya Ssenga Musumba Tom afuuse Ssenga n'enzikakkanya enjiri eyo n'enzijanga nkirwanyisa n'ensabira omwami wange era kati n'ogwo omwenge gwenywanga agenza akendeeza nnyo kuba we namusangiranga anywera ddala ye muntu eyanywanga naye nga takubye takoze eki naye ng'anywa omwenge gwe n'ayagala ka space ke ng'ali awo just alaba kapiira kanywa omwenge gwe. So buli muntu aba ne famire ye. Nze famire gye nafumbirwamu omwenge si kyekintu nti it's a sin. Tuva bulungi ku church ne tugenda ne bakwata kabiya kabwe ne bakanywa. Nagwe nawe badde okanywamu? Yes. Nze njogera ekinkolera nze nga Diana sisobola kwogerera maka ga muntu naye nze nkugamba nze famire gye nafumbirwamu ate si muzungu gwe nsoose okwagala. Abazungu ba boyfriend bange bonna benze ntambula nabo kibadde kiriwo. Yes, waliwo n'omusumba eyagambako nti era nga emanju waliyo ne restaurant omusanga anywamu okitegeera naye nga yakinywanga mmere okiraba. So nze ekyo saagala nnyo okukiremerako. Nze sisobola kuddaawo ne ngamba nti omuntu oba anywa agenda mugendo oba ki naye nze mmanyi empisa ekifuluma mu mutima gwaffe ekintu ekyo kyekitera okutta obufumbo bwaffe ne relationships zaffe. Era mukama kyewalina ekyo kyewakaalinga okuva ku musajja asooka gwe namanya taata wange kye najja ndaba kyekibadde kigenda okunnyonoonera ebintu naye ngenza okulaba ndabye nti mukama osobola omusaba emmotoka n'agikuwa n'omusaba bizimbe n'abikuwa kuba tubiina n'omusaba omwami n'amukuwa n'omusaba abaana n'abakuwa naye nga waliwo kiri mu mutima n'ogamba now what buli kimu akimpadde nga bwe nakisaba kati kiki ddala wajjira wano ŋŋenda nga siina wempitirawo nga mu nsi weeyagadde ng'ogenda okusigala ku lunyiriri olugamba lutya nti muli ensi yonna kirigasa ky'okulya ensi yonna ne musubwa obulamu obw'omuggulu buli ekikwatagana ku nsi nga kyonna okifunye naye ng'obulamu obukutwala mu ggulu. Kati wano wetutuuse tugenda kuddamu embaga yaffe tubadde twagala mwaka 2020 bambi. Essanyu lyakomawo maka Diana. Essanyu lyakomawo takyali mwami wange just yafuuka friend. He's my friend era mwagala nnyo naye anjagala nnyo twesigaŋŋana. Mukama abadde mulungi nti nava mu famire zirimu obwenzi. Omwami wange tandaganga ku mukyala mulala, omwami wange tankubanga ku luyi, omwami wange tanvumangako era namwenenyeza ne mwetondera ne muga tugenda kuddamu tukole embaga ne mu church tukole embaga ennungi tutambulizaawo obulamu. Amagye nagavuddemu na retirinze.
so njagala kutandika kukola bintu bya Mukama na kukola bizinesi zange. Yes, stage gye ndimu kati. Yes. Omwami ono takwewuunya ng'otandise okukyuka. Omanya olwo omuntu gw'obeera naye aga naye ono ye muntu yono ennyini oba era yeewuunya naye yakiyita maturity agamba you matured. Ebyomwoyo tabimanyi nnyo kale tugenda ne tusaba naye ebyomwoyo tabigenda nnyo agamba you've really matured. Ye bw'akiyita nti asobola n'okwerondalonda ne mutunulira ne mugamba omanyi kangende neebake tujja kwogera enkya ekitaaliwo luli. Era omuntu akuze mu nsi ey'omwoyo olina engeri gy'omulabamu tomulabira ku birala byonna. Yes. Omulabira ku bibala. Yes. Mature person mu nsi ey'omwoyo nga bw'olaba omuti nti bwe guba gukyali muto ne bwe guwanvuwa gutya naye nga tegulina bibala. Yes. Guba tegunnakula. Kati mu bulokozi kye bayita omuntu nti omuntu akuze mu bulokole si myaka maze emyaka si bitiibwa. Oyinza n'okubeera omuweereza naye nga you are not mature nga tokulanga ng'ebibala nga tobala. Mikwano gyaffe abalungi akaseera ndowooza engalo n'akaluulu twandivuddeyo ne tuzikubira Katonda oyo omulamu. Obulamu obw'eggulu kintu kikulu nnyo wakati wonna we tutuuseeko era nze nzikiriza nga muwanguzi bw'agambye byonna Katonda by'oyagala ajja bikuwa naye akaseera ak'eggulu kantu kakulu nnyo. Mukyala Diana nzikiriza abantu bano mu ddakiika zigenda kubeera nga 3 ku 5 bayogere ku kiki bawulidde mu linnya lya Yesu. Ku namba z'essimu kwogenda okuyita ku 0393217885 ne ku 0759119887. Awo wetugenda okuba nga tuyitira buuzayo ekibuuzo tugenda kikola mu bwangu mikwano olw'akaseera kaffe. Hello. Hello. Wanje. Tubajeje Mukama yebazibu. Awewe ekitiibwa. Muwanguzi waffe Mukama yebazibu. Awewe ekitiibwa ssebo. Neba naye twebaza Mukama banaye yoyo mukyala wangu gye banange. Twebaza Musumba Toma tubigiriza ne tumanya olutalo sinha. Babura Sitani yali yatunyaga twebaza omuwanguzi oyo. Amina. Nembadde mbuuza. Mubuuze mangu. Alina emyaka emeka? Ate alina abaana bameka? Kale. Amanya sigadde original Ronald. Kyeyansa. Kyeyansa. I'm 35 years old. Oba young. Oli myaka gye 15. Yeah, I'm 35 years and I'm very proud era nebaza Mukama kuba emyaka egyo ngituuseeko kuba nali simanyi nti ndigituukako. Tulina abaana 3. Amina. Yes. Mukyazaala y'abalongo. Maybe. Hello. Musimba wange. Wanje munnange. Mukama yebazibu nnyo. Awewe ekitiibwa. Omuwanguzi Yesu yebazibu. Amina ssebo. Akati musumba ekibuzo kye mbadde mbuuza omuwanguzi. Kimubuuze. Nti ono nakati asobola okukizanya mu kyaza kene Uganda mbaga nebeera kene waffe Uganda. Oyagala kugibeerako. Bannange abantu bawulira ebintu. Era embaga engenda kubeera Uganda. Myaka emeka mufumbo? Twafumbiriganya 2008 paka nakati. So tugenda tuwezeza 10. Emyaka 10. Yes. Gwe yamalanga mbufumba emyezi 6. Emyezi 8. Katonda olina amaanyi. Hello. Hello Musumba Jeje. Wanji. Mukama yebazibu. Awewe ekitiibwa maama. Amanya n'eddoboozi ala ekiza mbeera wano mu Amerika. Era gwe kusoose okuyitamu nti n'omutima gutintima. Omutima gutintima. Naye omuwanguzi waffe Mukama yebazibu. Amina. Mpuliriza nnyo obujulizi bwo naffe tubeera nnyo ku MTF radio tuzokka mu kiro ne tugiwuliriza n'okusanga era mpozi naye kankole ng'abalala
neebaza Mukama olw'ekisa kyakuyisizaamu eyo yonna gye wayita n'obuwanguzi bwonna bwakutuukizzaako, naye kyenjagala okubuuza ng'abalala nti emyaka kati erinemeka? Emyaka 35. Amiina. Mukama abatuweereza omukisa bannaffe, naffe tubaagala nnyo, eno gye tuli tubawuliriza. Amiina. Ebale tuteeka mu kayuniti. Amiina. Leero ndi mafuta g'amawanga bannange. Hello. Hello. Wanji munnange. Yes, yeebazibwe Musumba Jesse. Awe bw'ekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amiina. Bannange neebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe, yeebale n'okukuuma olulimi lwe. Emyaka gy'amaze naye olaba tayogera ng'abalala, bannange tubalaba nga bavudde nga takyamanyi lulimi lwe. Naye kakati nze kyembadde mbuuza. Kimubuuze. Bazadde be bonna bakyaliwo. Ono Dorine Kawempe kuva mu kimu tugenda mu ggulu. Mukama bampeera omukisa. Amiina. Bazadde bange weebali balamu. Mami wange yajja n'abeerako nange for 3 years. Ne mumuzaamu n'ahabingako ku fan, naye kati yakomawo abeerayo Entebbe. My father alina omulimu omulungi abeera Eastern Uganda kati. Naye nga bonna weebali era ngenda kubeera nabo ku Saturday. Yes. Mama wamutwala. Namutwala. Awumuleko. Yes. Naafuna ku birungi. Ngali Texas. Namutwala wani Germany. Nali nzize Germany. Mpozi kati oli Germany. Olaba mukisego bana Germany mwetaaga okuwa ekirabo ku mwangu sitawanika omwaka guno nga tegunnaggwako. N'amawanga amala ku guno omwaka guno akendo mukalidde mutuwadde omukisa ku bujulizi. Hello. Wanji munnange. Amiina. Amiina nyabo. Nange nsanyusa okubawuliriza. Nze mbadde nsaba kubuuza. Buuza. Counseling zikwati zibeerawo lwa. Nja kujja Monday, Wednesday ne Friday. Ni mama. Njagala okuddukako ku line bano bebeewa mwenno. Bano boolaba wano bagiyita live church eno. Ono abuuzizza Muwanguzi Dana, is your husband plus your family born again Christians? Yes, my whole family is born again. However, my husband's culture is still his culture. Tukyasiiba tukyasaba waliwo ebimu byakyalimu ng'okunywa kabiya bwe katyo naye nga he's born again. Yes. Okay. Yes. Nawe okikkiriza nti akenge onaabuuzaamu does she drink? Entamidde naye bwe nga bwe nnakugambye if it's like pasta I drink a glass of wine. I don't think that is alcohol. That is me. Sinywa mwenge n'entamiira. No, sinywa mwenge. So bwe ndoza wekyemba mugamba sinywa mwenge. Food wine, yes. Mwe mubitegeera ebyeyo. Yes. Tujja birimu ebika. Tujja bitwala ewa Pastor Vicky. Birimu ebika. Yes. Waliwo kibayita food wine? Waliwo food wine. Waliwo wine mu musawo wagamba nti olina cholesterol mungi nywanga y'eggiraasi emisuwa gitaggulukuke. Yes. Yes. Bangamba abamu ne bobanga basiika chapati tuteekamu n'ennyama kati ennyama yaffe tugimarinatinga n'omwenge whisky. Okay. Yes. Ekyo bayita food wine. Nedda oyo ate ye whisky agonza ennyama ng'ogimarinatinga ng'oteekako ebirungo. Tujja bireeta mbuuzi omusumba omwangu sitawanika tembireeta nnyo olwakadde nti ninawo katono mwenanga bwembiwulidde mujja bibuuza musumba Vicky olunaku lwaleero. Mikwano gwange obudde bubunoze bungenzeeko naye leero nsanyuse. Ono agambye naffe tujja Holland Netherland bannange mbasanyukidde bonna Mukama bawadde obuwanguzi. Madam Diana, how do you join American Army? Yenna abadde akikubuuza naye olwakadde sigenda kubawa chance kubanga tugenda mu live service essaawa zange ziziro zikoze zitya ziweddeko. Mikwano gyaffe abalungi twagala kwebaza Katonda. Nabagamba omuntu okujja okuwa obujulizi ekyo ne kitwala kisa kya Katonda essaawa 3 omuntu okujja abamu batya n'agamba nga ani yeyambula ani akola bwatyo naye mukwano tugamba mu Zabbuli 1:15 linnya olusooka nga lugamba nti sinze naye erinnya lya Mukama liweebwe
ekitiibwa. Bino byonna tubikola erinnya lya Mukama lisigale nga lyeriweebwa ki ekitiibwa. Njagala oteeka emikono gyo mukwano mu kifuba, teeka emikono gyo mu kifuba, oyatula ebigambo bino eby'obulokozi yonna gy'oli, ne bw'oba wa backsliding nga wagwa wabivaamu, waliwo ekyakwesittaza, abamu oganya okulokoka olwabo boolabye batannakyuka, naye naawe dduka emisinde oyatula obulokozi. Era njagala kugamba ddamu ebigambo bino, gamba ayi Yesu, nange olwaleero nzija mu maaso go era nga nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose, gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukyala Diana, tukulozinge tusabire Saala. Katusabe. Ayi Mukama ayinza ebintu byonna, tukwebaza olunaku lwaleero, tukwebaza olwotusobozesa okujja, tukwebaza olwotusobozesa omwoyo wo ow'amaanyi okuswaza omulabe sitaani. Mukama mpaayo abaana bo bonna mu mikono gyo abayita mu mbeera n'ekkubo lye nayitamu okutuuka wano. Mukama nga mwoyo wo ow'amaanyi abaluŋŋamye, abaleete Mukama, abalaga amazima, abalaga ekituufu. Mukama tuleme okuyita mu nsi eno nga tukuswaza nga abalokole, wabula tuweese erinnya ly'ekitiibwa. Abalala balabire ku ffe Mukama nga nabo balokoka bulokosi. Kabaka omuyinza wa buli kantu, tuwayo olunaku lwaleero mu mikono gyo, nga nkusaba Mukama omwoyo wo ow'amaanyi ayongere okuluŋŋamya abafumbo, ayongere okuluŋŋamya abalokole, batandike okweyisa mu ngeri eweesa erinnya lyo ekitiibwa, eweesa ekkanisa ekitiibwa. Mpaayo obuweereza buno n'obuweereza bw'emutundwe Christian Life. Mukama nkusaba okwagala kwo n'ekisa kyo kukolebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mikono gyaffe abalungi, twagala nnyo okwebaza Katonda era njagala kugamba nti wiikendi ennungi. Mukama bampeere nnyo ddala omukisa era nga nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Diana Steinike. Tovaako sigalako, tugenda mu live service. Mweraba. Eyo yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.